Gyekoma okubanga breed nzungu nnyo gyekoma okubeera nga ekuwa amata naye ate ebeera delicate okumaintaininga ebeera erwalalwala nnyo. Then 80% 75% zezowulira cross. Mama yalimu Obuganda, tata yalimu Obubulani, kati egyo emisaayi egyo egyegatta nekola cross. Kati eri okusanga ng'ennume yali 100% nzungu nga ne mama yali muzungu yennyini. Yeetaaga ng'ewo wayonjo wali clean. Kati bwe buzibu bw'abantu baffe basanga nti bw'agula ente yagula buguzi n'agula nzungu naye abantu abamuwa ente n'atabeebuuzaako nze nyimiridde bwenti ne bwenti. Ewange ttaka sirikole ate ewange nnunda n'abantu bangi. Kitegeeza ente zirina enkwa oba mulimu n'embuzi ez'abantu oba ttaka lya famire tulunda ng'abantu 100 abalala bakyafu nze muyonjo. Kati omuntu ng'oyo asisinkana obuzibu butya. Omuntu oyo obuzibu agenda okusisinkana ajja kugula ente nga ya bbeeyi agiteeke mu ttaka erikyafu etuuke yesuleyo wiiki 2 efe. Kati wano bw'ojja ng'oggyeko kuguza ente nkubuuza wawo olundira wafaanana watya nti bwe wati ne bwe wati nenzijja nendabawo nega tutwale breed eno bwete tutwale 75 tutwale 80% oba tutwale 100 then nendelivaringa ne wegenda okulaga. Tugeze right now tuli eno Gomba Kasambya nze nga ngenda kulundira Wakiso oba Kakiri ondelivaringira nzitwala transport nga wo wange transport wange kasanzo nsasula sente zenjagala transport wange ne permit ezitwale bayange neomba nga nguzeemu ne bwoba nga oguzeemu nze ekyange kumeke abakamu otukkiriza okujja okugula bulungi nnyo ekyange kumakinga sure nti baani abagenda okubenefitinga mu kuzaala quality farm. Yajja ntuuse nno mugulira ente era nkutwalira ddala n'enkutuusizaawo ate era ne makinga sure n'enkubuuza ente yazaala n'engikyekingako etuuseewa buzibu ki bwe wasisinkana